nze Wasswa Emmanuel omukulu Trust Media Uganda saako n'omukutu gwa Wasswa Emma YouTube channel kwe tusinzira tulina bannaffe aba brands shoppers Yugi batunda ngoye z'abaana engatto z'abaana perfume w'abakulu buli kimu ekyekusa ku bakyala genda ku brand shoppers Yugi ekabalagala 07 kirana mukaga 747 omukyala Eunice Kwali Christmas season eno gulira omwana w'engoye okuva mu brand shoppers ne family donating engoye ngezo ate nga at the same time tutambula ne the award winning Dr. Beef Organic bwamulabye walabya award agamba ati omukuru People's Choice Award ukitegedde dagala lya bwe likola ukitegedde sitera kuli commendinga naye ne walabya gisimye yoyo nakola so wabaddeko mbakulu negula kunanza ne suuti sebo omukulu yangwata off guard yajikubira sanga mwenda kitundu nanga yangu wakimawaadi eyo gasina gaddaka wabasajja bamasuuti wali babadde sebo wabadde wa CEO berere twali kampuni yabadde kawanso milioni 2 njagala we tugenda maaso balangireko Calvin Kayanja nga kampani esinzo okuyambako mu kutwala abantu webwe People's Choice kwa kuno horrible service yagitutte oba horrible yawangudde ekyo yawangudde okutwala okutwala anti byawukana mu tuli bayambe ostegera bulungi anyway buli omu yafunya award teriyo kirabo kiva eri gasite kitekedwe kutekeddwa nga tokikoleredde so mu mbeera zonna tubayozayoza omukama wa kitiibwa mwebale kutuuka ku buwanguzo nze omwene bwe mba nga sinze era njagaliza kuba nkikakasa nnyo nti omuntu atuuse ku ekyo kyatuuseeko kiba kyamakulu nnyo era ogenda okulanga buli kampani yabadde wali yesinga omutindo anyway amidst that nga tugeza okuba nga tunyumyamu airline esinze saagigoberedde naye twali twakavaamu awadi okulangira abasinze naffe yaffe ntujja ntusinga eyo nyine erabikiramu ensenene omwana atunda ensenene omukulu Paulo Mutebi w'Emmamba Uganda tulina obuzibu bumu naddala bannayuganda wano ku mulundi guno twogerenga abaana ab'omu nnyumba emu njaga twogerere wamu tuleme kubikkako bintu bingi gavumenti byekoze bannayuganda bennyini ne babyonoona nga bannayuganda olwaleero tuleme kupoliticizinga kugamba nti kino kye kyakoze bwe kiti oba bwe kiti abasobya byennyini be bannayuganda oli akwata omuveera gwe olw'okuba atembeya nsenene Dubai kati yafunye abannayuganda batalina mpisa omanyi kisinziira era beze ensenene bw'obeera mu nnyonyi nga zino ze tubeeramu za America Etihad toyinza kukoleramu eryo fujjo nti ojje n'omuveera gwe oguza abantu ennyonyi otembeyeze mu nnyonyi osobola okubeera nabyo kuba ennyonyi tuzituulamu bulijjo oli najja ng'atunda perfume naye omuntu abantu tebamufanako kubanga bakimanyi bulungi kisobola okubeera ekyobulabe omuntu asobola okujja n'aguza abantu obutuwa mu nnyonyi bonna ne bafa kuba ennyonyi esobola okubeera mu bbanga ssaawa 6 baba maze tulabye ku bantu abawamba ennyonyi mu firimu zinaawalala nga baliisa abantu obutuwa bantu ne bafiira mu nnyonyi ye nakola ennyonyi kyakola ki kyayagala so abantu mwennyini mubeeremu n'amagezi toyinza kumala gagulaagula bintu bw'otyo tebikebereddwa tomanyi oli wajja abitwala akuguzizza bintu ku nnyonyi okutali ddwaliro ensenene bwe zitandika okulumya olubuto okitegeera so bannayuganda bagenda batta buli mukisa gwonna gavumenti gwereeta abo bannayuganda boolaba nze nabakoowa dda n'okubeera mu nnyonyi emu nabo ekisooka baleekaanira mu nnyonyi ne balaga amaalo bagundi mweddeko okulekanira mu nnyonyi kutya kankubuulire abo abaana bagenda ne batuula mu nnyonyi lwaki twava mu nnyonyi za layisi okitegeera tulinnya nnyonyi za bbeeyi omutali kerere balinnya ennyonyi bwe bagirinnya bwe batya beenaatera okukka ne batandika okuleekaanira abo bonna ne baleekaana ne babanga abaana abato bannayuganda amaalo mugasussa nnyo baganda bange kati batandise kutembeezaamu nsenene naye Calvin kyabadde kibi ky'omuntu okutambula n'ekyokulya ekinnansangwa ani nkubuulira ennyonyi ne bw'oba ogirinnya wadde nga temutera kuzirinnya naye tirisiraga ku mpisa ennyonyi si katale kamubuulo kutandika kutembeezaamu nsene kati abaavudde ku nsenene ojja kulabayo n'ow'ebinyeebwa nga naye abiisaamu okitegeera tuli ku mmere yaffe nansangwa ennyonyi yaffe eya nansangwa ennyonyi buli muntu alina obuvuyo bwe ekisooka
omanyi ne kamera ntezikkirizibwa mu nnyonyi tomanyi wagendaga okimanyi tokkirizibwa kuba kifaananyi mu nnyonyi okiwulira naye tebabikuba naye buvuye businga mu nnyonyi zino ezaffe nkugambye bantu kirasi kyabatuulamu bagundi abalinnye ennyonyi naddala bawala mmwe nammwe balenzi mmwe abava Dubai, Qatar, Oman, Saudi Arabia nawanga muli bannayuganda mutulaga nnyo amaalo okuleekaanira mu nnyonyi ng'esimbula naddala ng'ekka ne muddomo ne muyimbagayimbaga ebibiina by'obufuzi ne muddomo ne muleekaanaleekaana ebintu bye mutuleekaaniramu abantu abalala babasekerera nalabyengenze ekya bulijjo kati abantu babuukinga n'ennyonyi nga babuuza bannayuganda bangi ku nnyonyi eyo kubanga bakimanyi mutuula ku nnyonyi ne mudda okwo ne mukolera okw'amaalo otuula ku nnyonyi folusi tuba n'abazungu oyagala owagire airline eyammwe naye bwetuuka okukka abantu ne baleekaana okitegeera nagamba biki bino kati omuzungu oyo olowooza anaddamu okusasula flight y'emu gamba kano nzije mu katale abantu nga baleekaana bulala abantu baagala privacy n'ebintu ebiri organized kino ekyokubanga ennyonyi eno yakwaddwamu enserene ekisaasana ku social media konna kyatutidde akatale oba kituttira akatale kiraga nti tetuli organized one ekirala abakozi abakola ku nnyonyi ezo ne airport nga nkizingiddemu kuva ku kisaawe Entebbe temulina mpisa omukulu jeno Honorable Katumba Wamala Minister si yakwasaganye byentambula okitegeera bulungi nsaba bwe muba mu employinga abo abavubuka abamu abawanvu bwe mututeera ku kisaawe abagoggoofu mubateekemu n'ekyempisa empisa ku kisaawe Entebbe abavubuka abo tebalina mpisa nze natuuka ku kisaawe mubuuza ssebo nzire is it your first time to pass here teri kisaawe gye baddamu bantu bwe batyo omuvubuka n'omubuuza ssebo I need your help beeragirawo ku kisaawe ogamba nti baafuna bwa pulezidenti abavubuka abo bwe muba muba employinga temulowooza ku kyabuwanvu bwokka bwe muba mubajja mu byalo eyo mu westernizammwe mubagambe bajje n'empisa baba bazze kola mirimu naye omutuukako ku kisaawe ng'omubuuza oyagala gyakudda n'alyoka akuddamu arrogantly kyova ffe n'ekisaawe Entebbe tetukyakikozese Kenya batwaniriza bulungi nnyo obuwala bubula kufukamira bubuuza ku bantu okabuuza kabula kutwala direct abantu bangi bakomplaininze olwa poliisi okuva nekwata Paulo ono bamukwate naye be baba basooka okukwata be bana bakola ku nnyonyi omuvubuka bannayuganda nga bo actually siwagira kyakukwata ono omuvubuka yabadde atunda ennyonyi naye bakwata abakola ku nnyonyi ezo lwaki tebateeka bantu mu order abantu bana bakola ku nnyonyi bannayuganda naturally muli very arrogant mulina mpisa mukakagwa kusaba mirimu naye okugituukiriza kuviira ddala ku kisaawe Entebbe nze mbamanyi omuntu olaba mubuuza ku kisaawe Entebbe nti nyabo nzirawa njagala exit n'akava mu nnyonyi nalyoka kubuuza is it your first time to pass here kyekyabateesa mu position nali ngenda kuba ebivubuka ebyawanvuirawo oluyi ku kisaawe ne muganziramu botetimenti fe abakusasula nga kimala gwogera tomanyi lwaki omuntu akubuuziza tusasula ssente okuyita ku airport mume ssente zenteekamu mpite ku airport ojja n'ebintu bye ku kisaawe Entebbe abavubuka olw'okuba baagala enguzi bw'oba togibawadde babyasa bantu bameka balina complain nga yajja ne TV ye ne bagijja mu nnyonyi omuvubuka n'amugamba mpaayo zino ngikufulumize bw'otazimuwa ogenda okugituuka ogikebera nga bagisambe yayatise okitegeera so enguzi efumbekeddaawo n'ekintu ekitalina kusoloozebwako musolo mukijjako omusolo abaana bajja ne bu TV bwambwe buyinji mmeka mwagala buli kamu mukalyeko bw'ogaana okubaweza okubakufulumiza babimanya bayita ku kisaawe Entebbe ogenda okugituusa eka nga ogifulumiza amakubo amatuufu olw'okuba olitalidde ng'erimu olwatika bwe bagize eri mu kasenge gye bagibiiringira gye bagisambira okuziwa gavumenti nawe kofiirwe kati ffe abatawagira nguzi tunaaba tufiirwa bwe tutyo bintu byaffe okitegeera so ekisaawe Entebbe bakolako mulina okubeera n'empisa mumanye ekyabaweesa emirimu egyo muli arrogant nnyo kati ne ku nnyonyi omanyize sirinyako Uganda Airline naye ng'olina ogirinya nnyonyi yaffe ennyonyi yaffe njagala nnyo okuwagira ebyaffe ne twagala ebintu ebiri organized Abanayuganda bo bennyini ng'Abanayuganda beetaaga okupampingamu ekyokubeera organized amaalo nammwe mugasusa ono yabala tuneseni
yandizitunza atya kubanga kunyonyokirizibwa ogenda ebyokulyayo kasebera hand luggage netokirizibwa kutunda kubale tumanyi kiki otuguza okitegeere ate n'abantu tebabikkiriza ebyo ebyokulya bwe biti ebingi okubiyisa waggulu emawanga amala babiyisa wansi byayise bitya waggulu ku nnyonyi simanyi byayise bitya waggulu ku nnyonyi tugambe nti waliwo omuntu yategeddeko nti gayingiza ebintu n'ebyokwerinda waana ate ne Uganda investigating ennyo oyinza okuba muli mu lutalo lwa byanfuna n'amawanga malala oshegera kubanga bw'otunuulira kampani nga Ethiopia Airline egenda egwa mu market kubanga tekyaliwo nnyo kubanga amawanga mangi gatandise ofuna ennyonyi zaago so Uganda ekitunuulira ennyo omuvubuka ono talina waali attached oba connected ku Ethiopia Airline ne airlines endala kayinza okuba akatego okokutta brand ya Uganda Cranes ya Uganda Airline okimanyi ekyo ndi airline esobola okusasula omwana ono ne mugamba atundiramu ennyonyi Bannayuganda bennyini tubamanyi amaalo balina mangi bajja kufiriminga akantu kano kagoyinze international naawe kati wanu nze sina bwe nkonvinsinga na mukyala wange kumutwalamu obwo buvuyo nti tugende mu Uganda Airline gye batunda enseenene neffe n'abaana bayinza okusinga amasabo bagambye nti kati enseenene bazigase ku menu ate kati enseenene bazigase ku menu enseenene ki enseenene zibagenda tuteranga kensi enseenene ki kye batuteera ku menu anti kyabulambuzi buli season banaaba nazo baagala kutuguza kutuliisa nseenene za myaka enseenene zirina season yes muziteeka ku menu buli muntu yenna ali enseenene tuyinza okwanga baagala kuliisa abantu bye batamanyi tugambye nti abantu balaze nti bazeetaaga ate kantu katigolo ki yalaze Bannayuganda kyabalaze nti ennyonyi bazeetaaga nga baagala enseenene basooke banoonya abantu abali corporate abakozesa ennyonyi zino buli bajje batwebuuzeeko ndi ssebo mwagala ki mwogere ffe twogere si bano bantu ndi kugula nseenene za nnusu 5 sima envubuka yagenze n'emiveera gyo omuvubuka oyo bamukwate babinvestigating abadde tabanga alina bamafiya yabadde yeetonze nti yabadde akola ka TikTok video ng'atundira nnyonyi ng'atunda nseenene ze Bannayuganda basaaga nnyo ate n'akamanyiro balina kangi nze mbalaba ku nnyonyi buli lunaku bagenda ne baleekaanira okwo bantu tuli ku nnyonyi tulina ebizibu byaffe ne mujja ne mutandika okukubira omwo ebiyimbayimba byammwe abalala bajja n'agazindaalo n'olaba oli Katonda yabaddemu n'ensonga ne bitandika okuyimbiraawo bantu balwadde bava mu malwaliro n'olwokuba temulina mpisa n'amaalo mulaga bangi bantu mmwe Abannayuganda bantu bangi batandise n'okusazaamu ennyonyi nga kuliko Abannayuganda bangi eyo sigirinnya lwakuleekaanira kuli ebizibu bye bimu naawe oba alina essajju lyawula banaye mwewummuzeeko omuntu bw'oba olinnya ennyonyi ng'otuuse bulungi gy'olaga muleke ennyonyi ekke bulungi naye okuleekaana kufuuka okuleekaana Abannayuganda tebalina mpisa Uganda Airline bagiteekeko owa military Bannayuganda tebakontrolingibwa kuba ate kati babakolere ki ogenda n'okulaba ng'abaana be baagala okugoba Uganda Airline nabo bennyini babadde embeera tebasobola gikontrolinga abantu baano beetaaga kukuba bukubi buli kaseera konna beetaaga bagamba nti staff egobebwe kituufu ogoba staff kati kankubuulire staff egobebwe walabyewo complaininga mu nnyonyi bonna kati mu mbeera eyo bwetyo abantu ekintu bakyagadde okole ki tewali kubanga abantu bedda bayaya staff onaagoba mmeka olw'Abannayuganda Bannayuganda abo boolaba baleekaanira mu nnyonyi ekitakkirizibwa ate si Uganda Airline yokka wano nabalaba ku Fly Dubai ekyazitugobamu kyekyo zaalayisimu buli omu azaafodinga kati Abannayuganda bwe balinnya Fly Dubai okimanyi nti Fly Dubai yateesaako n'okuba manga tiketi Bannayuganda kuleekaanirako bavayolatinga amateeka g'ennyonyi bantu bazza n'ebizibu byabwe abamu balwadde olw'okuba ennyonyi egenda kuyimuka oba kukka ne baleekaanira awo oli najja n'ebimusiki bino bibluetooth n'afuula ennyonyi disiko Bannayuganda bagenda bagunda omuzigo bali ne batandika bali okuba embeekuulo bali abeera embeekuulo n'owulira kirino kikola sound neeri abantu bye babikoowa Bannayuganda tebali organized balaga amaalo mangi mu nnyonyi n'ogamba oba kiki kino ne katubagambeko bantu mmwe amaalo mugaleke ng'ewammwe ennyonyi abagirimu mulimu abantu bangi balina ebizibu ebyenjawulo g'oba ofunyemu oba ovuddeyo babadde bakutulugunya
nyamaza ko munyonyi gendo lekanire wammwe bana bantu bakisusa nnyo waswa koliri nya munyonyagana ne gatandika okulekana okuva west tuze paka lwetuse lulitegeera obukyamo bukiriko tuba n'abazungu baffe tugenda tunyumya because how are you madam tuli mu business n'owulira ekikuba endulu ennyonyi transport meaning ebirala muleke kulaga maalo bantu mmwe tuba n'abazungu wali tutudde tuli mu business nankani tuli mu because oluzungu tukajuletinga business onyonyola mwendo gw'abaana bagenda kirina kikuba endulu katonda yabadde mwene ensongo tukole tutya omuzungu yambuuza n'anyamba what is the problem with Uganda what is the katonda yabadde mwene ensonga mukyeki okulinnya ennyonyi kyeki n'omugamba ki nemugati tujja kukozesanga nnyonyi ndala era kati nze bwe mba ngenda okulizavinga ekifo mu nnyonyi manya nnyo baani nsi kyesingamu obungi oba Uganda mbuuke ng'endala kati singendera mu nkalu zino ez'ebbeeyi ze batalinya naye nza okulekanirwa mu nnyonyi abaana abo bakisusa nnyo kubanga bonoona ebyo bobiraba bwe babikoze ku Uganda Airline babikoze ne muguuni Uganda Airline yakajja mu market bana baze bajoga ennyonyi nyingi lwakuba nti ennyonyi nyingi ezimu zibayimiriza ne ku bisaawe bya video ezo ne bazisangula baleme kuzikodamu kasaba ku notifying anti gwa recordings nga bagamba jiwe tofuluma nnyonyi ngogende ku factory bakukwasa aviation authority yeri ndi ono mu deleting buli kimu kya recordings paka lobijjamu Uganda Airline kyeyandibadde ekola bana bavubuka balina effujjo lingi mu bbanga teriyo wifi bandi badde tebannakasharinga awo wennyini buli eyandivuddengamu mu Airbus buli avaamu tuwe byo recordings ng'ennyonyi endala bwe zikola okufuna ebyo effujjo lyolaba ne bakola abo Abannayuganda bayimbayimba lumu ne bajja n'ebipiira ne batandika ogikuba ennyonyi ne balyoka ne baagala ogifuula ng'ekisaawe ne bagiyimiriza ku kisaawe ekimu bamilita ne bava ne baga mu lala kimi buli kimu mukijjemu okitegeera nkuwulira tebali organized bantu balaga amaalo mangi Abannayuganda mukisusa nnyo oba basama oba muli basamiivu obusama babwongerako ekigambo nti basama obusama mubwongerako nnyo okwasamirira okitegedde ku busama njagala twogere bino nga tubuulirira abaana abaffe bakisusa nnyo si ku Uganda Airline kwokka muntu n'aleekaana mu nnyonyi bannange mugezeeko nnyo okulaga kirasi mutimuleme nnyo okutulaga gye muva ne muyimbayimba ebiyimba bikolima tuliyambala engule muli mu nnyonyi muli amutawanya ne bapaliroti waliwo ne bituukayo mu ba duleyivayo ngeza omuliro biri mu nnyonyi duleyivayo ne bireeta agayimba ag'okuwemula zino just mbeera z'Abannayuganda oba bali basanyu oba tuli bakoowu zino mbeera za Bannayuganda na maalo oli avudde mu kyalo ne Kampala tagimanyi naye yeesanze ali ku nnyonyi n'alyoka oli ave waabwe mu kyalo ne Kampala tagimanyi yeesanga ali mu nnyonyi n'alyoka aleekaanira okwo bannange mukisusa nnyo mumanye nti ku nnyonyi okwo kwe muleekaanira kwe muyimbira ebiyimba byammwe ebikolima n'ebikudaala nodda okwo driver yongeza omuliro kuliko abantu abalina ebirowoozo eby'enjawulo ku kyekisale tugatteko ne kino ekintu kyekisaawe nga kitabuse nnyo China etwala ekisaawe kyaffe gwe nga batambuze mukirowoozaako ki enaakulaakulanya ekisaawe kitwala ate nga kiba kyali kya folo nga ekitulalooni andi kati wanu kankubuulire kino ekisaawe ne bagaa nti China tekitwala nze ku kisaawe tewaliwo favors gye bampa okitegedde bulungi ate era ekisaawe tekiri ku mutindo gw'enjagala China wensuubiriza nti ekisaawe kya Uganda kijja kufaanana ng'ekyabwe watuukako ku kyaba China nze mbagira bakitwale baba banakikulaakulana kituuka ne ku mutindo olwaleero tulwanagana na Bannayuganda bannaffe bennyini be babba essente z'ekisaawe omuntu n'ava gy'avudde ng'akoze pisaala akebereddwa n'omutuusa ne ku kisaawe bw'atekeberebwa ng'abantu bajja tebalina ssente emboozi bwe yakyukidde ku kisaawe bwe yansobedde wabadde wawano nti ku kisaawe kati webakebera tebadde nga byalo nti bakuwe results kati nebuzo menyi emyokebera eriki kubanga webakebera bakugamba genda kubakati oŋŋamba otya nti onkebera ate male ngende tola nti bano abasajja bali mu kukola ssente kozi ne bwe mba mulwadde wa covid mba maze omusaasaanya kati bali mu kubba bubbi ssente z'abantu kati ekisaawe ekyo bwe baba batubbirako essente omuchina nkusaba kitwale
tuwona obubi ate katukole ki abantu nga balumiddwa bwe kibanga kibadde kyaffe nga mututulugunya nina okwekebeza nga sinnatuuka ku kisaawe ate nawo ne muŋŋamba neekebeze nga nina nezizawuse ziraga nti neekebeza abantu ne bajja ku kisaawe omulaba alina buli kimu kyonna olw'okuba takuwokyezaayo n'asigala ne mudireyingisa abantu ku kisaawe ng'omulaba tolina na lizoni olw'okuba oyagala nguzi omusayina musaba mukyayina twala ekisaawe bano ababbi bagende balime nze wasomani mwebanye tugobeererawo